mbalamusiza nnyo basewo ne bannyabo mwebale kujja amannya Felista di Superster era nga ndi wano kwanjula concert yange gye ntumye Felista Fest 2024 egenda obeera ewankulukuku mu kisaawe nga 1st April egenda beera Easter Monday. So banaye abazadde mwenna saba muleete abaana banyumirwe wagenda beerayo ebintu bingi so banaye mujje. Ensonga lwaki nategese concert eno njagala olunaku olubeere nga family day out kubanga it's a public holiday egenda beera Easter Monday kati njagala abazadde mwenna muleete abaana abazadde mujje mbasanyuseemu. Ekyokubiri ensonga lwaki nategese concert eno njagala ku inspiring omujiji omuto naddala abaana abawala kubanga abaana abawala tebabakiririzaamu nnyo. So njagala ku inspiring omujiji muto tubalage nti abantu naffe abaana abawala tulinawo ekintu kye tusobola okwekolera ffe nga ffe. Ekyokusatu njagala teeka trust mu bantu nti naffe abaana abato tusobola obbasanyusa kubanga omuntu abeera eyo ne bamugamba show ya Felista ako kaana akato tebijja na nnyuma. So njagala tegeeza abantu nti this is gonna be a massive show. Era ekyo kye njagala okujjawo nti omuntu wawulira nti show ya Felista maama egenda beera yakabi so that muto munange omulala wali bategese concert oba Fresh Kid oba Ring Rapper abantu basobola okujja ne bamusupportinga ne bagamba yeshejja nnyuma si kuyisa mu maaso. So banaye abazadde mwenna nsaba muleete abaana bajje banyumirwe. Ekirala njagala kwebaza nnyo Fedi Pops timu yange neyambadde amasaati mwenna banaye mbebaza nnyo kubanga bambi bambeereddewo. Ejjo nabagambye mujje nga ndowooza tewali n'omu agenda nakujja wano eno naye mbebaza nnyo mwenna okunjagala okumpa sapooti mwebale kujja mwenna era temuba mumanya mbaagala nnyo. Ekirala njagala okwebasa ba sponsors bange omukyalo oyo Daus Foundation webale nnyo bannaye kwebaliza ddala neyanza nnyo n'omukulu ne ba sponsor abalala basobola okujja ne batwegattako natukola ekintu ekyakabi. Twayanza nnyo Felista. Wemenya nnyo Luganda. Kale nja kuwa bombi Oluganda n'Oluzungu mbalamusizza nnyo bannyabo ne bassebo amannya nze Joliga Samuel abantu abasinga bampita MP Rubaga South. Si lwakuba ndi MP naye erinnya lyankwata bukwasi. Tubaniriza nnyo ku Felista Fest naddala mwe bannamawulire nammwe abatulaba out there. Tubaniriza nnyo basponsor baffe ab'enjawulo tebanabeera too extremely official naye tujja kubanjula mu press conference eneebeddako ne mu bulango bwaffe obukola ki obuddako. Weewaawo nsigenda kwogera nnyo naye njaga okutegeeza eggwanga nti Felista Fest gyeri yaddala tuli wankulukuku mu kisaawe ku Easter Monday nga lumu April lwakwataganye n'ennaku bbiri. Fool's Day eriwo nga lumu April ne Easter Monday eriwo nga lumu April. So nakwatagana ne bannange omukyalo ono gwe mulaba mukyala muto twesange eyo ku nnyonyi ne mugamba wali omwana bamuyita Felista the Superster nangamba yaani oyo ne musaba atuwa akasente ke yatuwadde akasente kyo kikulu nnyo abali emabega mukikubireko mu ngalo. Si mukulu nnyo nno taweza na myaka 25 ne mugamba jangu tuyambe omwana ono abaana bano era ffe omukyalo yalina ekibiina ekyo bwannakyewa kye bayita Daus Foundation era ku kipande kyaffe kino mugenda kulaba Daus Foundation ne Felista Music Line be bataddemu ki ensimbi n'enkwasaganya kampani ki ezo. Nze siri mutegesi wabula nze mukwasaganya wa kampani zonna kati twawaddaawo muganange Kateregaiza kuva mu US ne mwegattako ne mpita muganange James Mogo okuva e London. Twayise mikwano gyaffe abamu aba Home Connect mubamanyi abatunda ettaka. Tulina bannaffe aba Cruise Events. Tulina munnaffe bamuyita Oron Derrick, Honorable Oron Derrick abamukume mumumanyi. Alina kampani etwala abantu ebweru. Kwegala tuyisa abantu abaki ab'enjawulo era nsuubira kino ekivulu ky'omwana ono kye kigenda okusinga aba sponsor abangi. Olwaleero Coca-Cola twamuwadde gundi zaffe naye tanaba tuddamu naye tumusuubira okukola ki tuddamu. Tulina wano eno akiikiridde ghetto mumanyi Dog City
n'abalala bangi abaliyo ku kamera mutasobola kukola ki kulaba. So nkubiriza amasomero n'abazadde abali eyo n'abantu abakulu ba anti bamaama tujje tuwagire Felista, tuwagire abaana bano abato. Ate mutima omulungi njagala okwebaza management ya Fresh Kid for the first time. You have showed us nti muli bantu baddala. Era lwoliteekayo ekivvulu nze omu kubagenda kwa $5,000,000 ku kivvulu kyo. Olw'omutima gw'olaze eri mwana munno kwa bangi nnyo twareachinza out to them ne batugamba bali wabweru wa ggwanga naye nga twabasanze ku Salama Road. Naye Fresh Kid yamaze najja. So sigenda kwogera nnyo kubasinze omugenyi omukulu abagenyi abakulu be bano naye munzikirize ku maanyi gennyina the power invested in me. Njagala mpite mukulu munnange taata wa Felista ajje wano mu kamera. Awo bw'ajja nze ngenda kukozesa oluzungu kuba ne tulina ne ba English speakers because tulina abantu bangi nnyo abatulaba ku kamera eyo nga bali wabweru wa ggwanga ate nga bawagizi ba Felista, bawagizi b'abaana bato. Taata Fresh Kid, please come here. Atata wa Felista naye nono abamwana wo bonna obazaala. Kakali bane muzikirize nkozese ku luzungu. For our viewers that are watching us out there in the world, my name is Samuel Joe Liga, the son of the soil, commonly known as MP Rubaga South. I'm here not as the organizer, but I'm here as someone that has come to make sure that I be part of the first annual Felista Fest. Ekiri kino kigenda kubeerawo every year. This time around it's going to be on the 1st of April 2024. It will be in Wankulukuk Stadium. For English speakers, it will be the Easter Monday, and it will be the Fool's Day. So, we have Good Friday, then there will be Easter Sunday, then on Easter Monday. Omwana ono omugole wa Ferero Felista lwagenda okwanjulwa omuziki ku level ey'ensi ey'enjawulo. So I call upon everyone out there that is watching us to support us through these pages that you're watching us through. We shall put all the payment methods that are available. We don't sell tickets anywhere. We sell tickets via our MTN line and Airtel line. We also have Airtel Pay and Momo Pay. Those have been established because of the matters of fraud that have been going on in a lot of events. And the intention of this event is to make sure that we at least raise the bar for the young children. That's why you can see it's Daos Foundation. It's an NGO that is the official sponsor of this event. Then we have the Felista Music Line, that is the management of Felista that is doing it. Then we have people who are doing us more charity, like Isaac Katelega from the US. We have people like James Mugav from Connect Radio and then Connect Primary School, Kindergarten. And you have people like me. We're not being paid to do these jobs, but at least we can help these young people to go forward. So I'm not going to say a lot. I'll also give a chance to the father of this young child to say a word, then we proceed with the event. Thank you so very much. I won't be appearing in the camera anymore from now on. I'll pass on the mic to my friend. Thank you. Sookera ddala tusanyusa obbala abasebo ne bannyabo mwenna mikwano gyaffe naddala ab'amawulire. Sookera ddala nja beeyanza nnyo, mwebale nnyo tubeererawo, mwebale opushinga Felista mu buli ngeri yonna nga tetubawadde ssente, tetubawadde eki, wabula nga mukikola lwa mukwano. Mwebale kuwagira abaana bato nga ba Fresh Kid, Felista, balingira apa bakapiripiiti, temujjango okwo. Ekyokubiri, tukoze press conference eno bategeeza show ya Felista egenda obeerawo nga lumu ogwokuna ejja kuba Easter Monday. Bambi tubasaba mujje, abazadde muleete abaana balabe ku muto munnaabwe. Tomanya basobola okupikingirawo interest nabo ne basobola okusula ebitone byabwe. Ekirala nebaza nnyo abantu abataddemu ssente, Daos Foundation tukwebaza nnyo bambi, twebale nnyo ebalire ddala okuba watutuukirira n'otugamba oyagala kuyamba Felista mu ngeri yonna esoboka. So era eno engeri y'emu gy'ogenda otuyambamu bambi, webale nnyo ebalire ddala. Basponsors bonna abakatwegattako mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne basponsors mwenna abali eyo nga musobola okusponsoringa sheno bambi, tubagamba mujje twogere nammwe tusobole okukola sheno ebeere yakabi.
ekirala kyenzizaako nebaza nnyo Fresh Kid ye ng'omwana kubanga nze sitya kyogera nti singa teyali Fresh Kid singa abaana bangi nnyo tebalitegerekekeddwa so Fresh Kid bambi nkwebaza nnyo nti walaga ettaala eri bato banno bonna so nze nkuwa credit eyo era n'ekirala weebale nnyo kubeerawo ku lwa Felista era naffe tukkakasa nti bw'olitegeka show yonna tujja kubeerawo omutima omulungi ekirala nebaza nnyo abantu abali eyo abatuzaamu amaanyi newankubadde nti waliyo bangi nnyo abatwogerera ebintu ebikyamu abatuvuma abatukola ki naye twebaza nnyo n'abantu abali eyo abatuzaamu amaanyi abantu abatuwadde obuyambi naddala abantu b'ebweru bambi mwebale nnyo mwebalire ddala abantu beera naye tusobola bamenya linnya ku linnya naye nga muli bangi London, Canada, America olyakubira essimu n'agamba Felista mwagala nnyo Felista mugulidde ebitabo Felista mukoledde kino bannaye sobola bamenya ne bamalayo kuba bwe nnabeerabira bamu bajja kunyiiga naye nga tubeebaza nnyo ate abantu b'ebweru eyo bangi nnyo batandise dda okumbuuza tiketi ziriwa twagala gula tiketi bweziti twagala gulira abaana begindi tiketi bweziti bambi mwebale nnyo era n'abali eyo mwenna ng'oyagala nnyo Felista nga oli wabweru bakadaama kankozesa erinnya kuba abantu yebasinga otegeera simanyi wensobola diyogera mu ngeri ndala naye bambi tweyanza nnyo abakatugulirawo tiketi n'abo abasuubira abaagala okugulirayo tiketi namba zaffe tujja kuba tuzibategeeza byebyo ebyange mwebale nnyo mwebalire ddala Patrick, best known as Fresh Kid, and you know I'm not a guy of many words, but today I came here to support my sister Felista because she's having a concert on the 1st of April, so everyone be there. I want to thank everyone who has come today, the cameraman, even like her team. Thank you so much for coming. I want to tell you so much. I'll be there, and thank you so much for supporting her. It's gonna be a massive show. Don't miss. Patrick era basinga manyinga Fresh Kid Uganda era niwano nakulwa leero okusupportinga sister wange Felista ku show yejja nga lumu April agenda beera nga yakitegese ewankulukuku yaman benna mubeereyo mujja tunyumirwe genda beera a lot of music and everything abaana bagenda beera nga banyumirwa na buli kimu abazadde buleeta abaana era nebaza mwena abadde bamusupportinga mu show ye kubanga like it's not really easy to make a concert and it's this big but many people have helped out so thank you so much era mbagala nnyo tweyanziza nnyo Fresh Kid tweyanzege okay tugenda kudda ewa mugole waffe Felista the Superster ayogereko eri eggwanga okuyingira genda beera omutwalo gumu VIP emitwalo 2 then tebe genda beera ya mitwalo 5 so that's it akapera eyo kwe mabatuzoode ya tetubatyanga ebyakabi byetukola mwe bibakanga abate situbakubisa emiranga temutukanga wadayi bidayi bulira kano tujotyanga biso by'abasamulayi tebatusobola abo bali mulwali banka tulina z'abajenerali wenji wanasema mimi ni mukali lugaplomani nze dakitali tula ku buli ngoma yadde matali oba kitegere ekintu ekyo okay yo akama kipepe wona pepe ya bila tatizo na pepe ya hewani Mungu ndio uwezo kujenga jina ni bidii sio mchezo na kulitunza pia kazi ngumu silikizo besoma na yate baba tebalina mu fresh tebaito kukuba mwenchamu ze tebanyeza mike ne kalamu zikole nzibalenga si yambaliramu you gives Tupac Shakur line zifumbira mutamu angampafu enese basatu erese bafu babiri baduserwa kutia deja vu okay, thank you so much tweyanziza nnyo musimbi gw'otutaddemu n'okufuula Felista ensonga tweyanziza nnyo tweyanzege tugenda tambula n'abantu bangi nnyo basponsors baffe abaliwo ne betusuubira okujja mu maaso awo era nga tusaba mutuwagire abatulaba
tusaba Felista muwagire. She's a young girl, she's talented. Yes, tubadde tusaba ate nga awerekeddwako the handsome brother we fresh kid tagenda tambula yekka. So bambi tusaba ku lunaku olwo olwa 1st April tubeerewo nnyo tubeere nga tusupportinga Felista kubanga alina talent fena tukimanyi. So yeah, byebyo. Any questions? Okay, tubadde tusaba Felista. Okay. I hope you guys are okay. So amanya gange yenze Kyomukama Firdaus. Amanya gange yenze Kyomukama Firdaus. I'm the founder of Daus Foundation. Like it's an NGO. Naye like tulaba bana balina talent and we give them a hand. So I approached Felista because she's talented. So we had to give her a hand asobole okweyongerako. So I'm requesting you guys to support her because mwana mto she has dreams and all that. But thank you. Nokubanga mugana nge MP South yangasse promotion yene egenda maaso y'abaana bano. Fresh kid, how are you for the first time? Fine. Hey, how are you doing? Good? Yeah, very nice. Mwana ono nze mbadde ali simmanyi nnyo naye nga muwulira. How are you doing? I'm good. Nice to meet you. Nice to meet you. So bwe yaŋŋambye oba bwe yaŋŋamba neŋŋamba tulina okwempawalinga this young generation, the young kids on the block. Yes. Nsibeera nnyo wano mbeera mu US naye ng'ebigenda mu maaso byonna naddala entertainment tuba tubiraba ebimu ne tugaa wow, I wish I was there. Naye olw'okuba nti we are distanced from each other miles and miles naye I'm lucky nti ndi wano ku ground era tugenda kubanga tukola naffe kye tusobola okubanga tuba sponsoringa not only today but whenever there is a chance to take on something for these young kids to perform. So I'll be fully in to sponsor them what I can. Thank you for this opportunity you've given me. I'm happy to meet all the Nope family too. Mwebale kubeerawo, mwebale kujja bannamawulire mwenna. Sijja kwogera ono bati mbalaba mbamanyi tuli wamu tuli baluganda. But I thank my brother Joel for giving me this opportunity to be part of this whatever's going on. Thank you. And my name's Isaac, by the way, Katerega. Thank you so much. Director wa Connect School in Buya. Ate Randy Director wa Connect Radio ya UK. Twagala new talent. Twagala nyo kuwagira ebitone. Twagala abaana abato. Twagala okolagana n'abantu. We connect people. That's why our companies we connect. Connect School, Connect School Radio. We're not connecting from here to there. I've heard Felista you're coming to London. We welcome you in advance and the team. So okujja wano kiraga nti mu believinga mukakasa nti abaana bano balina talent. Bonoonya talent n'ogifuna ginyweze. Ali bw'oba olina ettoffaali ly'osobola okulyongerako gyongere mu maaso. Okiraba? So Joel, don't stop there. Genda mu maaso. Okusigala nga tukola ki tuwagira talent. Abaana abato gwe mulembe oguddako bwe tunula wano okwetoloola ndoze musajja omukadde nzekka kitegeeza nti amaanyi gali mu mmwe. So we have to push forward okusigala nga tukola ki nga tukolaganira wamu anokulaba nti talent tekola ki tefa. Okiraba twongere mu maaso talent and culture yebitunda ensi. Okigede bw'otakozesa talent and culture n'ogitta you're killing many generations. Because we understand about different countries, we learn about different countries through culture. Babitubulya bingi mu nnyimba mu mizannyo muki nga tukozeseza talent. Sorry, it's not my day for speaking, but I get so excited when I speak to young people. I get energized, I get more energy. Nze munabo kuyowa ensonga ndowooza nja kubawa olunaku olulala naye nga kyekyo tubaaniriza musigale nga tugenda mu maaso okuwagira talent. Thank you so much. Thank you.
Okay, tweyanzizza nnyo.